ate gwe mukakalekezo gy'olekeza biki? Ddala gy'ovudde. Nange. Mukulikireyo ddala mu kitundu ekya32. Kino nno kye kitundu kyaffe ekya33 nga kigenda mu maaso bwekite. Olwamala ebyo nga Kapalaga akoona ku kide baasinga yejjawo. Pawulo ne banne yabalekera kide kya nfoofo. Pawulo yalaba bituuse awo kyava yegayirira ow'akagaali era ye yamutwala ku kibuga. Bwe yatuuka e Kampala yagenda ne yeeyanjula mangu eri ofiisi eyali emusuubizza omulimu ng'akyalina Bungereza. Pawulo bwe yatuuka mu ofiisi baamwetaagisa okujjuza ffoomu esaba ekifo ekyo. Baamulagira nti ffoomu ezo ziri mu ofiisi namba 8. Mu namba 8 yasangamu omusajja attuludde ng'asoma mawulire. Bwe yamulaba n'aggyako bugaalubindi bwe obweru ku maaso. N'amubuuza oba ayinza okumuyamba. Ko Pawulo nti, weebale nnyo, kyokka bantegeezezza nti nnyinza okufuna wano ffoomu ez'emirimu. Awo omusajja mukulu kwe kunyiga ku kade. Amangu ago neevuutukayo omulenzi embula kalevu eyali ayambadde essuuti ya kawunda. Musajja mukulu yamutemyako ng'eno bw'amulagira nti, oba ffoomu ddi zikyaliyo, omwami ono muleetereko 2 wattu. Ko omulenzi nti, ezo kasookanga ziggwaawo byeya n'ebisiibo ssebo. Mpozzi mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino ekya33. Tusinkana ate mu kitondo ekya 34.